Musajja wattu Lwasa ate tebamukubye mu kkooti. Ebizibu tebimanya nnyumba mbi naye bukyanga Lwasa ssente zikendeerera ddala. Musajja wattu taddanga ngulu ali mu kusabiriza bintu bya kweswaza interview z'akola kwegamba obulamu alinga ng'eyabuta. Ssaawa zino we njogerera omukyala amanyikiddwa nga Nakyejwe Harriet amukubye mu kkooti ng'ono nno maama w'abaana be. Okitegeera bulungi ono mukyala ngambe ndowooza omu ku bakyala ba Lwasa. Ono Nakyejwe Harriet y'omu ku bakyala ba Lwasa era nga mulinamu abaana. Kigambibwa mbu ensonga emutwazisiza Lwasa mu kkooti ya Lwasa kutunda ttaka okuli ennyumba gye yali yawa omukyalo ono ye n'abaana be. Naye nga omukyalo ono agamba nti Lwasa ennyumba eno yagitukwasa n'agituwa olw'ensonga nina abaana be esobole okubeera nga ennyumba eno at least yebeera nga foundation y'okuza abaana be, naye bwe kubeera kutunda at least baana be babeera ba benefit nga babaawo okutunda. So nga property si yakutunda kati either Lwasa afunemu oba omukyala afunemu, wabula nga property eringanga nnyumba eyammwe gwawuliriza ey'owaka nti yammwe yawaka taata otayinza kira olumu gamba mbu owaye kamale gagitunda maama addewa abaana baddewa mutayayizeewa. So Lwasa ye yagambye owayinza obwavu tebugenda kunnyuma ng'eno ennyumba weeri n'akwata ennyumba n'agiteeka katale era bw'atyo n'agitunda. Omukyala lwamugudde matumi bwe ttaka baalitunze okukakana nga basibidde mu kkooti. Initially ennyumba oba ettaka lyali lya Lwasa. Initially Lwasa yennyini ye yaligabira wadde naye nga lyali lirye. So okubeera nga yaligaba tunga n'omuntu aliriko mukyala we siringa omukyala oyo alina abaana. Mwana wattu kimukubisiza mu kkooti asobole okubeera nga abitebya abisootingi. Yatandika ddi okutunda ettaka wadde nga yali egulira kasente ke. Awo ensi wetabukira awo musajja wattu watuuse n'okutunda ku kikye kimutwazisiza mu kkooti. However ensonga ntuufu ate nga si ntuufu kisinza mu perspective omuntu yenna mwabagifunidde. Wano kwa Cemex Media nkujjukiza ku Nnaalongo nabwiraze okubeera nga kuwonya abafere abakulombereddwa ne watabaako kikyuka, abasajja abafere abeegulidde erinnya mu kubeera nga abakyala abajjako ssente mu lukujjukujjumbu kankusomereddwa kankolere kino kyokka ne watabaako tinakimu kikola. Yaza okubeera nga ataasa amaka go omukisa gwo nga gwasibibwa ssente zikuyita myaganya gyangalo ensonga za ttaka agenda bulungi nnyo okubeera nga azisootinga. Mukubireko yenna bayisimu gy'olaba mu nsonda ebisigadde obimulekere.